abaana abalwanidde mu nnimiro n'abaana abazannyidde mu nnimiro bonna babonerezebwa kubanga bonna babeera boonoona ebirime ebiri mu nnimiro. Maama singa bajja ne bamuloopera nti baagundi bali mu kulwanira mu nnimiro, omuggo gwanaakwata okujja okubagumbulula okuva mu nnimiro y'omuli ebirime mwe bali mu kulwanira, gwe muggo gwajja okukozesa ng'agenda okubonereza abazannyira mu nnimiro ye. Kitegeeza nti okulwana n'okuzannyira mu nnimiro byonna bikomekkereza byonoonya ekyasigibwa mu nnimiro. Olunaku olwaleero bino ebigenda mu maaso mu Uganda, beerumbye oba diversion oba si diversion, bawunzika babizannyiddewa mu Uganda. Gy'osiiba olafuubanira, gy'osiiba olwanirira, ekukyayisizza abantu enkumuliitu, era ng'ebirime ebiri mu Uganda eyo be bannayuganda. Kino toyinza kitwala nga diversion, kuba at the end of the day kyonoona society yo oba kyonoona nnimiro yo gy'osiiba olwanirira. Bano gye bakyakalira ye wakyakalira baganda baffe betulwanirira, bano gye babeera ye wabeera baganda baffe betulwanirira. Singa ebikolwa bino bijja nga babyekozeeko bokka na bokka, oba osanga kyali badde kale, naye eccupa bw'ebeera ekasukiddwa teyawulako nti eno egenda kukuba kanyama wa Allen Skin oba egenda kukuba kanyama wa Palaso, wabula ekyayinza okukwata muganda wo, ekyayinza okukwata mukwano gwo, ekyayinza okukwata omuntu gw'omanyi ate ng'abadde talina kakwate konna ku bibinja ebyo. N'olwekyo baganda bange mbasaba nti ebintu ebisinga tupeyinga attention, ebintu ebisinga tuteekeyo nnyo omwoyo, kubanga ejjinja lya Museveni lirabibwa wandali. Museveni bw'akasuka ejjinja libeera terituuka limu, gasobola okutuuka amayinja agawerako, kubanga Museveni ye musajja alina enkola nti bwe gafa tugagoye paani. Ye musajja atakkiriza kufiirwa menvu gonna, era bwe gafa waakiri agagoya paani. Kakati kino kye baaleesenga diversion, tebaapakeginzeemu diversion kyekyokka, naye baapakeginzeemu n'okuteekateeka abantu nti mummwe waliwo abagenda okuttibwa, tukitwale nti gganga zeerumbye ne zeerwana. Weesange nga Edi Mutwe bamusanzeeyo bamuttireyo, bajje bamusuula okumpi n'ekivvulu nti yabaddewo. Kati kyaka wano we baatandise okulwana gganga ze zaamusse. Gavumenti eyagala okutandika okutigumbula abantu baffe ng'ekozesa gganga nga yo yeebasse n'ennyukira mu gangs. Kakati kino ekintu saagala mu kitunuulire wakati wa gangs kyekyokka, saagala mu kitunuulire wakati wa diversion kyekyokka. Tukitwale nti waliwo abazannyidde mu nnimiro yaffe naye ate basigala era boonoona ebirime, nga bwe nkugambye nti abagizannyiramu n'abagirwaniramu bonna boonoona ebirime kubanga bawunzika bagulubidde mu nnimiro. Kakati situfaayo oba Palaso ne Alien Skin baabadde bazannya oba baabadde balwana, ekikulu baagulubidde mu nnimiro yaani? Ennimiro mwe baagulubidde si gy'osiiba olafuubanira, ennimiro mwe baagulubidde si mw'osiiba olwanirira, si gy'osiiba olwanirira. Kakati bino ebirime ebibeera mu nnimiro eyo be bantu. Abantu bagenda kutandika okuttibwa, abantu bagenda kutandika okusaanyizibwawo. Gwe ekyo ky'oyita diversion ate esobola okubeera mission. Tupeyinge attention. Bano abaana balwanira ku stage, balwanira back stage, balwanira off stage, balwanira mu nguudo, balwanira gye basula. Naye buli we balwanira wabeerawo omuntu atalina kakwate ku bo. Either abeera muliraanwa, either oli yazze kwekyakalira, either oli abadde atambula makubo ge. Kakati tetugenda kukkiriza live bullet kuvuga tugambe nti bano bali mu muzannyo gwabwe, kubanga live bullet eyo yali waba neekwata owange. Bwe njogera live bullet ntegeeza kijambiya, bwe njogera live bullet ntegeeza ngumi, bwe njogera live bullet ntegeeza cupa. Bwe kiba nti tutuuse ku mbeera abayimbi ababadde ab'empisa embi,
abatagamba abo ku luguudo nga ne bw'okolobola Range Rover ye akugirayo mu gonakuba kati batuuse ku mbeera etambula n'ebijambiya mu mamotoka gaabwe. Tutuuse ku mbeera ng'abayimbi batambula n'ebijambiya mu mamotoka gaabwe nti yenze gundi nagambako ku gundi naye ayina eggaali mmutya nnyo nange kantambule nga ngaludde. Batambula bayina ebikoosi. Abaana bagenda kwetta naye wakati mu kwetta bakyasobola okuttiramu abantu abatalina musango. Kyali baddokke singa betta bokka. Naye okwetta kwabwe tekugenda kukosa ebirime ebiri mu nnimiro yaffe. Gye tuyooyoosa obulungi nga twakeera matulutulu ne tugenda ne tusambula ekisambu. Ne tuddeyo ne tukuba amavuunike. Ne tumala ne tusiga. Ne tugenda ne tuttiza. Ne tugenda ne tukoolera. Tutuuse mu kaseera mwe tuyina okwenunulira mu nnimiro yaffe olw'amaanyi gaffe ge tutaddemu. Ate ennimiro yaffe bagitaddemu fayiti. Ebirime byaffe bye tumaze n'okufuuyira obulungi batandise obbigulubiramu. Era ggwe munnayuganda osigale ng'olaba ekyo tekigwana kwogerebwako. Tewagwana kuteekawo maaso gaffe. Bannange baganda bange ne bannyinaze Museveni bw'aleetanga diversion yonna tuyina ekyokugikozesa. Kubanga yajja kulowooza nti ajja tuteganga ebintu nga tetulina byakukikozesa. Tuyina ekyo gikozesa kubanga nkugambye ejjinja lya Museveni lirengerwa Wandali. Ow'endali ejjinja limu asoddirabamu amayinja abiri. Kati ate ejjinja lya Museveni lyakasuka olumu wakiri gatuuka abiri. Mbakubyemu diversion kale baconcentrating awo oba wano wabikka amawulire naye ate maaso awo nina kyensobola okukozesa diversion eno. Ngenda kuttiramu abaana b'enkyukakyuka kubanga mu nkyukakyuka mulimu abaana abafaanana nga bano. Mulimu abaana abakulanga bano. Oba mulimu abaana abawangaalira mu bifo bano gye bawangaalira. Bano baba bakuŋŋaanyizibwa mu ziggeto ne mubali mulimu abakuŋŋaanyizibwa mu ziggeto oba abasula mu ziggeto. Bajja kulumba abaana baffe mu ziggeto batte omuntu ow'omuzinzi battirawo awo omu omulalalala atali nnyo wamuffe. Wano bawandiike nti eggaali ya gundi yalumbye eya gundi. Ne waliwo abantu abatannategeerekeka ababifiiriddemu. So kyali baddokke singa balina ensi eyaabwe bokka. Mwe basobola okukolera emivuyo gyabwe gino. Mwe basobola okulwanira entalo zaabwe zino. Naye bwe kiba nti balwanira mu Uganda ennimiro eyange gye nkeera okuyooyoota tuyina okukyogerako. Tuyina okukyogerako kubanga the end of the day bacakalira baganda baffe gye bacakalira. Babeera baganda baffe gye babeera. Batambulira baganda baffe gye batambulira. Kati ate bo tebamanyi wa watuufu aw'okukolera entalo bazikolera mu bantu baffe. Walivaawo olumbe olututwalako abantu abangi mu bikoosi bino. Uganda Police Balamba Rugahara n'abalala mugyeewo ddawo standardism. Omwana ono azze akola ng'effujjo. Sisuubira nti effujjo eryamukoleddwako lyabakanze okusinga ekikolwa ky'okukuba abasawo, okusinga ekikolwa ky'okutta omuntu kubanga singa ekikooso oba effujjo livaamu okutta omuntu libeera lituuse ku kirayimakisi yaalyo. Omwana oyo yatuuka dda ku kirayimakisi ye assa omuntu. Temuwanga famire yadde eggwanga kubanga murder case sina famire yebeera evunaana, ebeera state yebeera evunaana. Naye eggwanga temulibuuliranga omuvubuka oli yafaaki. Awo watulaze nti wabeerawo footage buli kaseera ku tuli kibaddewo. Olaba wabaddewo footage nga be balumbiddwa. Kira buli ekigera mu maaso awo wabeerawo footage. Naye temukolanga kunoonyereza ku ki ekyatta omwana ekituufu. Ki ekyakubya abasawo b'eggwanga ekituufu. Wabula mulaga nti palaso eyalumbye ewaka w'ono omwana kwe mulina okutandikira okunoonyereza. Tekyali badde kibi.
era siinaamu buzibu yadde n'akatono kubanga kyasusseewo omulamuzi naye kibadde kisukkanga. Uganda Police omukono gwammwe ogw'amateeka gwa kyuma ng'atali magnet tegumusika. Uganda Police omukono gwammwe gwa magnet ng'atali kyuma tegumusika. Kubanga tulaba ekikolwa kye mwavuddeyo okuvumirira era nga twakkiriziganyizza nammwe mu kivumirire. N'ekizzenga kibaawo ku muntu y'omu ate leero eyalumbiddwa. Azzenga akikola ng'alumba omwana atuuka ate okulumba eddwaliro. Omwana atuuka ate ku mbeera ekuba abasawo ne musigala nga mulaga nti kiryokke. Omwana n'atuuka ku mbeera etta omuntu. Naye ogwo gwo ne muguvubiikiriza ne musalawo okuyisaawo ogwayabbye essimu nga buli munnayuganda akimanyi nti oyo omwana talina busobozi bubba ssimu oba talina bwetaavu bubba ssimu. Naye ne mumuteekako gwa ssimu temwamuteekako gwa kukuba abasawo b'eggwanga. Omusawo amanyiirwa. Afuta omusomesa omuntu alina okubeera next alina kubeera musawo. Abasawo ababajjanjaba ne bakubwa. Eddwaliro ery'Obukatuliki ne lizindibwa. Kerere n'ebaawo kyokka nga teweerabira nti eddwaliro ky'ekintu ekirina okubeera mu kifo ekisirifu y'ensonga lwaki tebasembereza bidongo oba mabaala kitundu kya ddwaliro. Naye abaana ne bajja ne baleekaanira abalwadde, abaana ne bajja ne bakuba abasawo, ne balumba abasawo gye bajjanjabira abalwadde. Ekyo tekyabeesittaza era temwesittala kusobola kukyogerako na kukivumirira. N'ekyokutta omuntu mu maka ge temwasobola kukyogerako na kukivumirira. Wabula ate mulabye nga kyo kino kyekituufu ky'okwogerako era nga kyekisusse. Kiyanamizza nnyo, kisinze n'okutta omuntu. Mu kaseera kano efulumizza ekiwandiiko nalabye ne minisita balamaze ng'agamba enough is enough. Enough yongeerwawo. Kubanga nze nali ndowooza nti enough is enough yalijjidde ku muntu eyafiirayo ne ku basawo abaakubibwa emiggo. Naye enough is enough lwe boonoonye emmotoka, lwe boonoonye amadinisa, nga lwe baayonoona obulamu bw'omuntu, nga lwe batta abantu ensambi olw'okubawogganira abalwadde, nga lwe baakuba abasawo. Mwalabanga ekyo tekigwanidde kubeera enough is enough. That's why mbuuzizza nti omukono gwammwe gwa maginenti nga gusika byuma byokka, nga bano by'ebyuma nga alien skin ebbanga lyonna yetabadde kyuma. Bannange mbategeezaako Uganda Police n'abakuuma ddembe mwenna, bino byonna bisobola okubaawo naye tugenda kusigala tuli bannayuganda. Tugenda kusigala nga Uganda yennyaffe. Temukkiriza bantu bagulubira mu nnimiro gye bayita Uganda. Ewatali Uganda toli. Kakati mukole byonna nga mubikola ku lwa Uganda era ku lwa bulungi obw'ensi yaffe Uganda. Uganda Police, njagala omukono gwammwe gubeere muzadde. Saagala omukono gwammwe gubeere gw'aba step maama. Omanyi step maama omwana we lwakaabye ne bw'aba yakukubye ye n'akwesooka akaabye kikkubya. Saagala omukono gwammwe gubeere gw'aba step maama. Uganda Police mu Uganda bwe gaba maka yemmwe house girl, yemmwe balabirizi b'abaana, era yemmwe ababakwasisa empisa, era yemmwe ababateekateeka. Njagala Uganda Police omukono gwammwe ogugunjula gubeere gwa maama si gwa step maama. Ate njagala mu buli ekikolebwa mu Uganda mukimanye nti naawe ennimiro Uganda mwe bagulubira ebakwatako. Ennimiro Uganda abantu bano mwe bagulubira nammwe bakwatako era mugivunaanyizibwako kyenkanyi nga ffe bwe tugivunaanyizibwako. Bwe kiba ng'oli akolera ku abaavu nammwe abasinga amaanyi, awo we muli si we watuufu w'okubeera. Kuba nina omuntu gwe nnagamba nti bw'obeera mu kifo w'obeera ng'ofaanana ddofe si w'oba walina okubeera. Era bw'obeeranga ku mulimu nga bakuvuma obusiru nti gwe totegeera, lekulira mangu ogende ku mulimu gw'otegeera, oba lekulira mangu ogende ku mulimu ewanaalabibwa values zo. Tokkiriza okubeera awantu
w'oliddofe era tokkiriza okubeera awantu ewatakuganya kwolesa bukugu bwo na buweereza bwo. Aba Uganda Police bwe muba muwulira ng'ono abaavu yamukozesa nga mmwe temuyina maanyi gamugambako waakiri. Musuulangawo uniforms zammwe dhaani okufaanana nga baddofe. Otherwise eno entunuka bw'etaanogerwa eddagala ekyasobola okufuuka kansa. Secondly, tusobola okukiraba nga diversion ne kisize ki? Ebintu nga bino tulina okubirowoozaako kisize ki? Kubanga diversion ogikoze oli munene nnyo ate eresa omukululo. G'obadde okimanyi nti Chameleone ye yatta radio. Sigambye nti ye yaluwendula abatemu abamutta. Naye radio yakulanga yeegomba Jose Chameleone. Radio yakula alowooza nti basita beeyisanga Jose Chameleone. Radio yakula alowooza nti basita balwananga Jose Chameleone. Era naye ne yeesunga lwalifuna omukisa ogufuukako nga Jose Chameleone. Oba ogufulumya ziyiti nga Jose Chameleone z'abeera afulumiza yeeyise nga Jose Chameleone bwe yeeyisa. Kakati kino ekikoleddwa waliwo abeegomba Palaso. Waliwo abeegomba Alan Skinny. Abo bo nsigo kyebasigiddwamu. Abaana basiiba mu studio. Kimanyi ennyimba z'abayimbi abato mu studio nnyingi n'okusinga ennyimba z'abayimbi abakulu. Kyokka ate bano abasiiba balafu bano okufuna hit basula mu studio basiiba mu studio. Balaba be beegomba abaagafuna edda amannya beekuba bwe beekuba gabawandiikako bookings ne ziwera era ne babeera ne ku front page ate nabo kye beegomba. Olwo tuzimba ggwanga ki? Munsigiremu ku kifaananyi ekya Uganda ey'enkya ng'abaana abaali beegomba Palaso 10 ye Palaso yali omu. Leero bafuuse basita. Olwo tulina gganga mmeka? Ng'abaali beegomba oli Alan Skinny bali 10 ye Alan Skinny ali omu. Olwo tuba tufunye gangs mmeka? N'olwekyo ku lwa Uganda ey'enkya, ku lwa Uganda entuufu, tetukkirizanga abantu okugulubira mu nnimiro yaffe mu ngeri zonna. Oba bazannya oba balwana, kuba the end of the day bayonoona birime bye twasiga mu nnimiro eyo. Nze yeekolera itongo.